Tambula nene kubanga atambula Terefayina yatambula n'okumanya osibye otya yonna gy'osinziira okulaba eno nze Steven Dunstan Busuulwa akwagaliza byonjagaliza ni muzukulwa na mwame bwama kasitonda bamanya nti program amaaso ku ggwanga ebeera yagobye ddabu mali ku mpewo za TV ya Ssaabasajja eno era nga tuli betefutefu kutwala okutuuka kazikunukiriza okwerenya tukulekera amawulire gaffe Ageesigika afunye okusoomozebwa okwenjawulo nkusaasira afunye ebirungi mukama waffe yeebazibwe naye ffe weetuli wano okutuusaako byonna bye weetaaga okumanya ng'Ageesigika leero nga bwe nakutegeezezza mu studio namaze dda okwegattibwako ow'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ono mubaka wa Parliament wa Nnyendo Mukungwe e Masaka mu Buddu mumanyi nga munnamateeka yaliko oba abadde leader of opposition in Parliament akulira oludda oluwabula abamu bwe muyita oluvuganya owekitiibwa yajja kumbule wali oluyita ki oludda oluwabula oba oluvuganya mu Parliament y'eggwanga ate era nga yamyuka president wa NUP mu masekkati ga Uganda mu Buganda region. Honorable Mathias Mpuuga ndi musanyufu okukulaba bali kujja ku Terefayina nate ekiro kyali musanyuse nnyo mwami Busuulwa Dunstan n'abatulaba ku Terefayina ya nnyinimu nzikiriza namuse ku bannabuddu mu ngeri y'enjawulo naddala ate bannakibuga kibuga kya nnyinimu abatufuula kye tuli abatuwa omugongo kwe twesigama ne tuweereza eggwanga nsanyuse nnyo okubeera wano akawungezi ka leero Uganda bannayuganda ebirowoozo nga binaatambula. Alright. Webale kutuukiriza kisuubizo n'otuuka naawe. Weewaawo. Kale kansabe producer Kiza James ayina emboozi gyateeseteese okutulambika n'okutuyingiza mu discussion eno. Esigadde emyaka ebiri gyokka okutuuka kulonda kwa bonna okwa 2026 eggwanga lwe ligenda okulonda president ababaka ba parliament n'abakulembeze ku mitendera emirala omuli ne gavumenti ez'ebitundu. Kinajjukirwa nti akakiiko ak'ebyokulonda kaafulumya enteekateeka enaatuusa eggwanga mu kulonda okwo wetwogerera ng'ebibiina ebyenjawulo n'abantu ssekinnoomu bali mu kaweefube okulaba nga beenyigira mu nteekateeka ezo. Uganda erina ebibiina bingi nga muno mulimu NUP, FDC, DP, UPC, JEMA, PPP n'ebirala. Wabula nga ku bino bingi birina obutakwatagana munda mu byo nga waliwo n'ebiwayi ebitondeddwawo. FDC omwaka oguwedde yeetemamu ebiwayi 2 nga kati ekiwayi ekimu kirowooza kutandikawo kibiina kirala okusinziira ku Lord Mayor Erias Lukwago akulira ekiwayi kati ekiyitibwa eky'Ekatonga. Patrick Oboya Muriat akulembera FDC endala agamba nti ajja kubajja ku mulamwa. NRM ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni erabika erina okusoomoozebwa olw'abantu abamu abakkiririza mu General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'atondawo ekisinde kya Patriotic League of Uganda PLU ekyeyubudde okuva mu MK Movement. Bano bagamba kisinde naye nga kyagala mutabani wa President Museveni General Muhoozi naye afuuke president. Ekibiina ekisinga ababaka mu Parliament ekya NUP nakyo embeera teyawukana nnyo na bibiina birala kubanga mulimu okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala n'okweyogerera amafuukuule. Waliwo n'ababaka ba NUP nga Twaha Kagabo ne Jimmy Lwanga abavuddeyo mu lwatu ne bagamba nga bwe batakkiririza mu NUP. National Interactive Form, I feel like not updating my contract because the club can't win. Gye buvuddeko mu bitundu e Masaka mu Buddu banna NUP baafuna obutakwatagana ku nsonga ya kkunga nga bambalumiriza abalala okugyeyambisa okunafuya abalala n'ebigendererwa byabwe. Amyuka president wa NUP mu Buganda Honorable Mathias Mpuuga Nsamba era nga mbaka wa Nnyendo Mukungwe yavaayo n'ayimiriza enteekateeka eno esooke yeetegerezebwe bulungi. Tusazeewo era obukulembeze bulambike bammemba b'ekibiina ku nteekateeka z'ekibiina ezigenda mu maaso ezifuuse kalibattanya mwe mulinga program esimbye mu ofiisi ya Ssaabakunzi w'ekibiina gye bayita Kunga mu kuteesa okubadde wano kivuddeyo nti ebadde eyawudde mu bannakibiina buli muntu nga agikozesa okuyisaawo ebibye ne tusalawo nti omukunzi w'ekibiina ajja kuyitibwa ajja alambike enkola yaayo. Kino kyaleetawo obutategeeragana mu bakulembeze ba NUP naddala mu Buddu. Bino ebiri e Masaka byewuunyisa n'ababikola ndooza bibakwasizza ensonyi. Toyinza kola kintu kiri bweru wa tteeka. Bw'obeera ng'olina constitution ng'ogiwa ekitiibwa olina kukola ebyo constitution byekugamba. Buli nyumba ebeeramu ebirumira
naye bwe bibeeramu mubigonjoola era si Masaka wokka by the way tubadde n'obutakanya bakulembeze baffe mu bitundu ebyenjawulo naye buli bwe bibeerawo tutuula nabo ne twogera ne tumaliriza nga tufunye way forward. Ebyongo bitadde ku bbali waliwo n'omuze ogukuze ng'abantu abamu bagufudde mugano okuvuma abakulembeze n'okubayisaamu amaaso nga kino tekitalizza na Ssaabasajja Kabaka. Bano abeeyambisa emitimbagano baweebuula abakulembeze era Obwakabaka nga buyita mu minisita w'amawulire Oweekitiibwa Israel Kazibwe-Kitooke bwavuddeyo wiiki eno ne bulabula nti abantu bwe bati bajja kukolwako ng'amateeka bwe galagira. Bino n'ebirala bingi bye tugenda okutunulira mu programu amaaso ku ggwanga ekiro kya leero ekubirizibwa muzzukulu wa Namwama Stephen Dunstan Busuulwa. Omugenyi ye kamisona wa Parliament era omubaka wa Nnyendo Mukongwe Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Ono ye yali akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament okutuuka lwe yasikizibwa Honorable Joel Ssenyonyi mu Desemba wa 2023. Yawaayo woofiisi era n'asuubiza okuwagira Ssenyonyi era ne Ssenyonyi n'asuubiza okumwebuuzaako. Ebigenda mu maaso ye abyogerako ki? Kati tega amatu wamu n'amaaso ku BBS Terefayina. Nnyo Stella Nandawula olw'emboozi eyo etutemedde ku biki bye tugenda okwogerako ne Honorable Mathias